twegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawo. David Lutalo ndi wano nga nyongera okujjukiza nti asiise teyejjusa. Kati byonna obyogedde tubiwulidde tukuyambe tutya? Abaana bagenda okuwa level gwe ogira weewubya pozi onoonya olumbe lukuddemu. Wabula abantu mwenoonyeza bennyininyini eminoko ku bantu. Kati wabadde oyogera byaki by'otaasobole? Wabadde oyogera byaki by'otaasobole? Babikubuuziza gwe ddaawo lowooza nti by'oyimba bye twagala ennyo ebyo bitategeerekeka. Nze ate nakulaba ng'otandise okumeeka okuva wavaayo ne weeyimyayimya ku stage nga bw'oweeweta Spice Diana mu obwo obumpi obukuli mutwewuubizaako. Abantu bali mu kubonaabona basula njala oba engeri gye waliwo ennyo mu bwavu y'ensonga lwaki tokyategeererako ddala kyesimanyi. Kati olabira ddala nti watuuka gye wali olaga. Wabula bannanga abantu abamu olemwa naye abaana bagenda okuwa level gwe nze sijja nkuwa ku lw'ensonga simanyi ku wasinziridde kukyogera naye kankusabire kankusabire naawe olozeeko bano kye bazzenga baloza ate tojja mu kamera kuyiwandusu ng'okaaba mbu simanyi gundi yandeetera abantu okunkyawa kati ne bwenkola ebivulu simanyi biki tojja wano ng'otuwolomera tereera bakwongere gwe.